gutwalabako principal yo nga bamusibyemukko olunaku era ali Kalangala bamukwata ne bamutwala direct wa Magere. Kitegeeza gavumenti Kalangala ono ezenge mwegezaamu ennyo mwezza n'alabika abantu basalawo we bakola ki abantu batuuka ne bagamba ekimala kimala ffe wano wetukola ki wetwagala kubanga bwe balaba mukisa lwaki gavumenti eriwo gwe cash crop ye Kalangala gy'omanyi obulungi buvubi bw'oba obuvubi bwabwe obufutyansi buliko natti abaana bajja ssente waka school fees tujjukire buli region erina buli kazinga ba buli kitundu kirina ekintu business gye bakola ne bajjamu akasente ng'embalawo tulina ente erinnya lye twogerako lyali ganzi nnyo mu Kalangala. Ekyokubiri si mu bigambo ne mu bikolwa nga weebiri ebintu byali yakoze ne future plans yalina ennungi eri Kalangala. Kati akalu kajiddemu kaliko amaziga g'abantu musaasire taata okategedde eyo factor nkulu nti people can support you massively olw'amaziga agaba bakamudesho nze Ebron Brian ambassador w'ebintu byonna singa bulijjo tubaneza ko Ebron Media Focus TV wonna wosinze tulaba nero tuze tutemetemu ku stories zaffe ezikoze molire olunaku okay ngane tunazigenda ko wala nnyo ina kusaba professor asoka bambulizeko bantu mwero tubambage okay ugamata CEO Focus ebitiba byompa bikendeze tuli mukasira Kalangala Kalangala ayaka tujjukire omugenzi Nakimuli yes yafa niwagitegebwa by election by election muri muganda wa Nakimuli Irene Nampala awada tamula ku bintu bibiri mandazi nati bamulangirira okusika mandazi na mugenzi temuva kunze mujukire ombaka wammwe Nakimuli tukize manifesto yo awo kati nabato wajjawo abatusajja banabe nalemu banasonyo kosigambo bano balinga abatategeera bayambe ko omukazi omwongero obuwagizi batya mbu banande mulusindika muntu atasoma yasoma ketalingi tujjukire amateeka ga Uganda gamba omuntu okwingira parliament anokuba ne senior 6 oba ekyefaniza senior 6 any document equivalent to senior 6 omwana gye yasomera ketalingi YMCA etundikiro ly'amaanyi nimba amulangira amandazi namukolera kampeni ennungi laba ate omubaka atali atesiba noga gwarasalira bigambo warakwira bigambo owe Masaka nagambye sasobola kulinya vidyeri alinya vidyeri nga mtazayo Nakimuli omulambo wa Nakimuli omwana wa Nakimuli tasobola muli amulukwe njalo temeteme ku nsonga ezo wa jusubira ziwini kampeni zitambude zitya okay abatulaba ku mikutu gyaffe gino abali ku Focus TV abali ku Ebron Media thank you so much mwenye okubeera nga mutulaba mu kaseera kano tuli mu kalulu ke Kalangala nvumula bibya akalulu kano nakogerako luli mu kusooka nempa ngenda ngamba nti odds ezisinga obungi ziri ku side ya Nampala Irene ono alina factor ziringa nnya zensobola okwesibako. Ekisookera ddala ye sympathy card gye twayogerako nti ajidde mu kaseera nga ajidde mu kaseera nga akalulu kajjiddemu si ka bulijjo, akalulu kajjiddemu kalimu ekyebikiro, akalulu kajjiddemu kaliko amaziga g'abantu musaasire taata okategedde eyo factor nkulu nti people can support you massively olw'amaziga agaba baddeko. Factor number 2 mulimu omugenzi ate nga yakolereko omukululo kankusese singa Nakimuli yalinga omubaka omubuyabuya osobola okunterawo erinnya gwalaba
yalinga omubaka omubuyabuya ntule mu babaka abamu ababuyabuya mu parliament ewedde neeno nga yenna Kimuli eyafa ng'omubaka oyo gw'oyogedde ne bwe bandibuuza Nampala ne bwe yandibadde mulungi atya tena kyeyagambye abantu bekalangala tena kyeyandibagambye naye kino kiri vice versa nti omubaka erinnya lye twogerako lyali ganzi nnyo mu Kalangala. Ekyokubiri si mu bigambo ne mu bikolwa nga weebiri ebintu byali yakoze ne future plans yalina ennungi eri Kalangala. Kati omuntu ali credible bwati nga Nakimuli okubeera nga ajjidde mu linnya lye baba kuwanzeeko eddusa okujjira mu linnya lye that is a scoring card ne posta zitambula bbiri eyo ebeera scoring actually bwe tubeera nga tugenze mu mupiira ono bagenda okutandika first half aba kuli mu 2-0 okategedde nti Irene Nampala agenza okujja mu match oba agenza okujja mu kalu already ng'aguli mu 2 meka 2-0 eyo factor ya kubiri. Then factor eyokusatu Nakimuli ng'ogyeko bino byonna byonna ebyaliwo alina gwe bayita omuzadde Muzeeyi wa Lusimbi ne mu campaign yawo yes tata yatuse n'owagamba mutugamba mwana weeruweero oyo weenaalemu naye alete muzadde wamukolere campaign wano awo kakati kyembadde nkugamba wali nti omuzadde eri factor yakusatu ennene saazaala mwana omu neenoono nkoze eki wuuyo mubonna bonna bendaba ono yagenda otwala vision ne goals yagenda otuukiriza vision ne goals za muwala wange Nakimuli. Kati Muzeeyi okujja okwetaba mu kalu kano direct n'akabeeramu mu ttaano kyankizo era kyanjawulo buno bonna obujagalalo obubeerawo tubulaba poliisi okudeployinga president yazze ne babagaana okukola rallies omulina okubeera byonna bisobola okukolebwa naye Muzeeyi omulaba wali abantu bamukkirizamu ate era abantu bamwagala. Thirdly abantu balowooza ku kya Muzeeyi abantu balowooza nti kaafuddeyo n'atulaga omwana ono ajja kumukubiriza okumujjukiza ibye yali agamba muwala we oli obutono na legacy ya mugenzi. So eyo factor nkulu nnyo era abantu bekalangala okuleka nga gavumenti oba abakulu aba EC bakoze kibalina okukola otherwise awo omukulu ayinawo scoring rate ye eri waggulu nnyo. Factoring eyokuna kyekibiina mwali okwawukanako n'ebibiina ebirala ekibiina kya NUP balina solidarity walabye omubiri gwe bamuyiriddewo okuva olunaku lwe bagamba nkatiide wadi go kadi tugimuwadde bonna badda ku sayidi emu mwana w'emawugula tere okuva dde wano na guno gwaka akyaliyo abeerera ddala eri kati ate laba akalala akagenze ne kajja mu kaseera akasembayo awo nga banatera ogenda mu kulonda wano omukulu gwe kuweereza voice note n'alyoka omusajja oli mukama yamuwa n'alyoka amenya obwalo kaalo ku kaalo nagubona oyimba obwawa obwalo bwasuna bene omwesuna bene yaleta kuno okutontomya ebigambo n'amenya obwalo bonna nga abakoowola kiraga ki nti newankubadde teyazze ku ground naye alina mmwe agoberera tujjukire Kalangala ono emirundi mingi bagyegezezaamu okusuuza NUP era omulundi ogwasookera ddala gwe twalabako principal oyo nga bamusibyemukko olunaku era ali Kalangala ne bamukwata ne bamutwala direct wa Magere. Kitegeeza gavumenti Kalangala ono ezzenga emwegezaamu ennyo omwezza n'alabika abantu basalawo we bakola ki abantu batuuka ne bagamba ekimala kimala ffe wano we tukola ki wetwagala kubanga bwe balaba mukisa lwaki gavumenti eriwo gwe cash crop ye Kalangala gy'omanyi obulungi buvubi bw'oba obuvubi bwabwe obufutyansi buliko natti abaana bajja ssente waka school fees tujjukire buli region erina buli kazinga ba buli kitundu kirina ekintu business gye bakola ne bajjamu akasente ng'embalawo tulina ente abamu balunda nte alaba balima mmwanyi olwo balima kasooli olaba omuceere ebusowa tuli bakokowa waliwo ebikajjo
kakati wane Kalangala ffe tuli bavubi abavubi obutulemesezza obuvubi obutaddemu abantu babaavu balimu bangi oba balimu betulina okubeera answerable to ate balina abantu bebaagaliza ffe abaana bannansanga obutugobyemu kakati bo balabanga oli omununuzi waabwe mu ngeri emu oba endala nti we tusigala ku Nuupu we tusigala ffenna ka tubifiirwe kankusese omuntu ayinsobola okulonda omubaka wa Nuupu nga tali sure nti agenda muweereza 100% naye ng'agamba nze okulonda oli ananyigiriza nga simwagala kanondo ono niwana atagenda kola ki by the way tulonda nnyo ennondo eyo kwanza ndi mulonzi wa Lubaga North nze nagamba okuwa omuntu olutafaanana kala kampono gwe agenda agira alya kakati ekyo nakyo weekiri nti omuntu osobola osala n'ogamba oba mufuna oba simufunamu kankamuwe agenda alye kubanga tujjukire gavumenti ng'erifuga ya NRM ne bw'onoogiweereza abaka ba Nuupu nga cream nga bali 50 tebalina kye bagenda kukola ki that is the fact naye omuntu awulira nnyo eddembe ng'alonze ono amutuukirako batuuka ku ground ayogera ebigambo ebifaanagana ebyo byayagala okuwulira natagenda mu parliament kwebaka webasi oyo akola ebikolwa ebyefaanaganya ebibye atagenda mu parliament gamba yes kati yensonga lwaki bagamba bwekiba nga mutunyigiriza ku luyi luli okusinga okulondamu ate abatunyigiriza katulonda ono tumanyi mutunyigirize nti tukolaze tubalaze so ekiri wali ekiri Kalangala kitokota kiyinza okugamba nti essaawa yonna yonna twagala kulaba omuntu aliwo okubeera nga akiikirira oba dda mugenda nakimu naye nga abantu bamwesaleko aida balina ensobi emu gye baakola okubeera nga baleeta abantu bameka babiri nti mugenda sooka mukwata oba mu butemeeteme jjukira oli abalimu 2-0 ate ne buno oba mugenda sooka bukola ki mugenda okukakkana nga temukyalinawo ki wabula possibility za aida okuwangula ziri mmeka esookera ddala aida asobola okuwangula akalu singa ayambibwako gavumenti ne isi neekola byetalina kukola njagala nkwate bulungi singa ayambibwako omukono gw'ekyuma gwa gavumenti tugamba awo twagalawo ekyokubiri singa isi ekola ogutali mulimu gwayo because nze nzikiriza nti bwekola omulimu gwayo twabirabako ko wano nkujuza ekifo kye omugenzi Ssekibogo ng'afunye yes nakwedde omwana eri akulira obudde bwo isi yalemererwa okuyimirira ku magulu ge okulangirira omukulu n'ava e Kampala najja n'abirangirira kakati okuleka nga tufunye embeera ey'ekikula bwe kityo gyesaagala ebeerewo chances owa NRM weeziri naye nga bwe nkugambye nti background yonna alina eri mu kufevaringa Irene Nampala olwabiri byenkukoneddeko ebyenjawulo ekyo ekiringa awo nyini nkakusalamu katenye ekirimu olumina okusimbiza akabuzo katintini lwaki kasolo era kasolo erinnyiro lireeta nnyo mu kalulu waako kifaananyi kiyagezaako okwesimbira kasolo ekisookera ddala kasolo if I'm not mistaken mu NRM ye deputy president wa Buganda nga bwolaba Mwanga Kivumbi bwe yali ku side za Nuupu kimukakatako okulaga mukamaayo waggulu nti ku ground kwendi nkola ki kanoonya kwendi nkola erinnya lisawuniza nnyo mu kalulu waako anti ate nga kyengambye nti olina okuwa accountability omukulu nti ku ground kwenkola ki kwendi nkola tujjukire n'ekirala nti kasolo ono bino byonna ebibaddewo mubaddewo ebintu bingi ebibadde bijja bimugobirako kati kamera zimulaba mangu trust me abantu bangi bali mu kalulu ako naye zimulaba mangu olw'ebyo visibility gy'abadde alina mu mawulire so naye ng'ekisinga ddala obukulu is a deputy president Buganda region kimukakatako okulaga omukulu ti ku ground kwendi nkola ki nkola era ebyo byolaba byakola byongera kukakatisa omukulu nti aliko akola ensonga endala esembayo nga mpumbawumba yey'omukulu ayinza kuwangula atya Aida owa NRM singa Nuupu
evaayo ne yeerabira bye yakola mu kalulu k'e Kawempe aka by elections. Alaba ayinza okumbuuza nga buwedde baabubba buli bwali bungi nga buli muntu bambi yeefaako yekka kati wana amagye gonna galiwa ku gulawundi era galina okuba galafuba n'okulaba nga mpaka bafuna golo yaabwe bafuna omuntu waabwe ekifo kyabwe ne bakyeddiza. So ebyo bwe bityo byendowooza biyinza okubeera maybe essaawa zino ebiyinza okubeera nga biva mu kalulu Kalangala. Weewaawo tulina okusukawo nnyaawo mubadde balabe ffe balungi nnyo okutandikira gye twavudde tusinkane mu vidiyo eziddako. Ebron Brian nga bulijjo sign out.